Nze Kasozi Vincent, Director wa Bangafi Agroforestry Uganda Limited. Tubadde n'omukolo ogw'okuwaayo ebyapa ebyo nga bwemubirabye eri bannannyini byo ng'ekigendererwa kyaffe ekya Bangafi Agroforestry kye twajjirira bwe kyali kigamba nti tugulira omuntu ettaka erya private Mailoland ne tumuteerako ekibira eky'emiti egya kalitunsi ne tukirabirira okutuuka ku makungula. Naye ebimu ku byongera okukakasa omuntu nti kyeyagula akirina kwe kuba nti otuuse okumuwa ekyapa kye n'akiteeka mu mannya ge. N'olwekyo olwaleero tukoze omukolo omulungi gwe tweyagaliramu ng'aba Bangafi Agroforestry era nga kyekyatuleeta kwe kukwasa bannannyini ebyapa byabwe. Ekyetaagisa mu nsi kwe kuba nti omuntu yandibadde n'obusika nti omuntu kibi nnyo okubeera mu nsi n'owangaala n'okula n'okaddiwa nga toyina afiinki wadde ey'ettaka. Bano olwaleero abamu bayiika 5, abalala bayiika 3, abalala bayiika 2 okutuuka ku wayiika 1. Era nga mu kiseera we bajjira basasulanga miliyoni 4 n'emitwalo 8 okubagulira ettaka lino. Ettaka lino lisangibwa mu kitundu eky'Ekapeeka. Era wano nange njagala kwenyumiriza nga Director wa Bangafi Agroforestry nti tutuuse ku kkula eriraga gavumenti ya Uganda n'obukulembeze obuliwo nti mu ggwanga Uganda mulimu abantu abagasa eggwanga, nti osobola okuteekateeka abantu n'oyamba okuteeka ettoffaali ku ggwanga lyo. Ekisooka tuwadde abantu ettaka nga tuliguze ku ssente ntono ate nga kuliko pulojekiti. Ekyokubiri tukoze omutindo gw'okukuuma obutonde bw'ensi yonna nti kwe tusimba ebibira tusimba ku ttaka lya bwannannyini si ku ttaka lya gavumenti, ekitegeeza nti omuntu tuba tumuwadde obwannannyini ku ttaka. Ekyokusatu tugabye emirimu kubanga mu bibira ebyo bye tukola mubeeramu abakozi bannayuganda ate nga basasulwa ensimbi. Ekyokuna tukomezaawo ssente engwira mu Uganda, dola, diramu, pawundi, makamane ne ssente ebika ebirala. Lwaki? Nti abamu kubagula ebibira wano be tuwadde ebyapa balala bali Bungereza, balala bali mu Amerika, balala bali mu Canada, balala bali mu Norway, abalala bali wano mu Afrika, abalala bali Nigeria. Kitegeeza nti tulina omugaso kubanga tukomyawo ssente mu Uganda. Nkuba mulanga nti pulojekiti eno twagireeta ng'egasa muntu ye yennyini newankubadde nga naffe tufunamu. Omuntu afuna ettaka n'afuna ensimbi. Eka y'ettaka tugisimbako emiti egibalirwa okuvaamu obukadde 7 ku 110. Lwaki? Olwaleero omuti gw'amasannyalaze gutandikira ku mitwalo 10 tutuuka ku mitwalo 20. Ennimiro tugikuumiramu emiti 7. Kyekitegeeza nti asobola okufuna ssente ezo mu myaka 5 ku 6. Tuyina ebibira mu Buganda wonna era tukubira abantu omulanga nti obwavu mpologoma bw'oteerwana kwekulya. Newankubadde gavumenti erina enteekateeka ezikulaakulanya eggwanga naye erina okuba ng'ekulaakulanyiza wamu eggwanga n'abantu abalimu nga naffe aba Bangafi Agroforestry bwe tukoze. Kyenva mbakubira omulanga nti embeera y'ebyapa, omuwambuziza ekibuuzo nti embeera y'ebyapa lwaki birwawo, ne mbategeeza nti gavumenti erina okwongeramu amaanyi okwetegereza ku nsonga ya kibbattaka, kubanga kibbattaka abadde mu Uganda yaleetedde ebyapa okukeerewa. Nti gavumenti naye etambula kasoobo nga bwe yeetegereza oba atutte ekyapa yennyini kyo oba akola ku byapa ye mutuufu, kati ne tuba nga tukeerewa okugaba ki? Okugaba ebyapa. Naye kye tusaba nti gavumenti n'ekitongole kya landizi kyongeremu obuwaayiro obusobola okwanguyiza omuntu okukola ekyapa okutuuka ku nnannyini kyo, naddala akakiiko akayisa fayiro y'okusalamu ettaka okubeera akangu buli kiseera kijja kubanga kitwanguyira. Ettaka lino lye tugabye ly'Ekapeeka. Kapeeka tulinawo Kapeeka A ne Kapeeka B. Kapeeka C gwe tutagabye era naye tusuubira omugaba. Naye tulina ettaka eririko ebibira, tulina Lwamata aliko ekibira tusuubira omugaba mu mwezi gumu oba 2 nayo tujja bigaba. Tulina Matte nayo tujja kuwagaba. Tulina Bukwiri nawo tujja kuwagaba. Tulina Ntwetwe nawo tujja kuwagaba. Tulina Kamira Eruweero Mazzi nayo tujja digaba. Tulina Kiswera Mayindu asimbwa kaakati naye tujja kumugaba. Era tukubiriza abantu bonna mu kiseera kino ekibira ekyali ekya miliyoni 4 kiri ku miliyoni 8.5, naye ng'okwo kuliko yiika y'ettaka, kuliko ekyapa kyo, kuliko n'okulabirira ekibira kyo okutuusa nga kituuse mu makungula. Ekisibya munnayuganda buwaavu ndowooza. Omuntu yenna buli lwabeera n'endowooza nti talina gy'agenda era tagenda. Naye omuntu bw'abeera n'okumalirira ne yeŋŋanga ekitundu omuntu kyayita ekizibu atuuka ku bugagga. Abantu bano abaleeta ssente wano balina okutya, balina endowooza ng'ey'abalala okutuusa lwe basomoka ekiwonvu ky'okumalirira ne basasula kati batuuse ku busika n'obugagga obw'ettaka ebyapa byabwe babifunye. Abantu abafunye ebyapa olwaleero bali 40
kubanga lyettaka lyetusuubidde okugaba. Waliwo abaweereza ababaka, waliwo bannannyini bennyini ababinonye, ate waliwo n'abaabitwala nga beebungereza wiiki ewedde, deni n'ebisigaddewo biringa 6 bannannyini byo bajja kwongera okubifuna kubanga baweereza obubaka. Kino wekijjidde Bangafi Agroforestry we yayingirira mu sisitimu y'ekibira nga kibba ttaka mu Uganda kinene, era kyawaliriza ne gavumenti ya Uganda ekulemberwa Pulezidenti Museveni okuteekawo omukyala bamugemerire okukola inquiries ku kibba ttaka. Ekyo nno era ffe kyatukosa kubanga newankubadde twali batuufu twalina okuyimiriramu okunoonyereza kugende mu maaso. Olwaleero we tuli olwaleero ekibba ttaka kikyuseemukko nga kiva ku kubba kwe baali bamanyi ne kigenda ku kubba okulala. Omuntu asanga ettaka ly'omuntu ku kkubo n'alikolako ekyapa newankubadde nga liyina ekyapa era n'alitunda, eyo kibba ttaka gavumenti tennaba kugizuula. Naye olwaleero y'empya eriwo nti omuntu ajja ku ttaka lyo kasaalimanya bulooka ne poloti n'alikolako ekyapa n'akitunda newankubadde nga liyina ekyapa oligino. N'olwekyo tukubira gavumenti omulanga okwongera okulaba nti Land Office enywezebwa n'engeri gye beetegerezaamu omuntu okufulumya ekyapa, ani nannyini kyo, ani mutuufu. Ne tubasaba okwongera okulongoosa engabana y'ettaka ly'ebyobugagga by'abavu kubanga kye kireese kibba ttaka mu Uganda omungi. Bakeerewayo wa Administrator General ne bakeerewa ku nnira bagenda otuuka okugaba ettaka ng'ababbi baaliyingira mudda. Ekyo nno nakyo tubasaba bongere okirongoosa.